byonna bimwagala kola mubikole naye temuzijukiza lockdown. Twayimbanga twavuganyanga nnyo ne Chameleone ne Bebe Cool. But that is 20 years ago. Toyinza kuŋŋamba ng'etinge stuck 20 years ago. No. Naye toli ayinza okusalawo n'agetinga stuck there. I mean, growing old is compulsory, but growing up is optional. Some can choose not. So, wabawo ekitugatta, of course tukwatagana. Bannange mbawanye ekitiibwa nga bo. N'ebiseera ebisinga twesanga ng'Obubaka tuwaba wanjawulo obanga ebintu biraba mu ngeri ya njawulo. Nze ndaba nti abantu engeri gye bansitudde ne bambeererawo ne banfuula buli kimu ne bampa buli kimu right from my ghetto days to today. Ndaba nga kinkakatako okozesa eddoboozi lyange okwogera ekyo okuyamba abantu bange. Ate munnange ayinza okuba yeesi kyekikola ki kyekimukwatako. So tusigala tusinkana ku bitugatta, musinkanye ku pate, musinkanye ku show ya muntu, ne mubuziganyako ng'abantu. What do you call the big three? I think you must not disrespect the industry. You cannot reduce Uganda's music industry to only 3 people. Mukuba ffe twasookawo nayimba abamu tebannaba kuzaalibwa. Nayimba kagoma nga Dax Vibes oba ali mu napi ngoba Fefe Busi tanatandika na P1 kati nabo basita. So temukakanya industry ya Uganda mujjeewo ebyo ebintu bya Museveni ebyokwe nze nasoose wano. Kakati no, abaana balungi bakabi bali talented. Mubawe chance. Okay? Uganda has more than 100 big artists. Kungamba oti and big 3. What do you call big 3? Bebe banyabo. Lwaki obanteekamu? Okitegeera kye ngamba. Biki bye twesuubiza. Twalinga tuvuganyanga okuva edda. Kati oyinza otya okundeetera waliwo omwana gwe twalananga naye paatu ewaka. Yansanga ng'asula miguna gagwe Kyagulanyi nakubanga n'okubanga oli muto oli kyali wange yimiriro ntwaleko n'ingagwe kyali kuteekemu esikali lyange kubanga twalwananga nawe nga tuli bato. Kati tosobola kuŋŋamba saa zino ndi president wa Uganda ya award oli president olina kyaliwo gwe mwejereganga naye ku luzzi. I mean, we must be able to grow past that. At least nze nganze saasuubiza muntu yenna nti sijja kukula. Sina gwe nasuubiza nti sijja kuva ku level eyo, no. I mean, we grow every day. That encouraging ba artists. Kula nebo kula nabo. Ubongo bu transforming and not kukula ebintu mu ngeri endala. Move with those that are moving with you. Be sure nti buli wo kula monsi buli wo transforming buli wo yige bipya. You're going to lose some friends. Buli wo progressing oja kati fabamu abava mu kyalo twaleka emikwano gyaffe betwalyanga naye emiyembe kusumu kyalo. Je bali noje Kampala nodde Kamocha kati ate bovaawo nodde Nansana. Like that, wovao no gende Nairobi, wovao no gende Bungereza. You keep progressing, Bano bole sema bega tobeera bira sigala ngo bawe ekitiibwa. Buli bakwetaze sigala nga nawo beera useful to them, but grow, please grow. Namwe kinjagalo basaba, allow me grow. Nemikwano jange, please allow me grow. Don't take offense of that. We only live once. We are in our 40s. I'm 41 years old. Kati abana bange bansinga n'obukulu. Bakuze, n'obuwanvu. So we must be able to grow. Obuzza nti twakolanga concert wano. Kati tukirizibwa kola concert. Of course. Sigezaako kwewaana. Naye sirowooza nti waliwo artist oba group y'aba artist oba crew ng'erina support mu Uganda okuva edda n'edda nga bajjuzanga ffe. Era kyabutali bwenkanya okuba nti owekiwatule katumuleke yagalire mu ddembe lye era n'abakumadembe bakomewo eno tuteekewo sente nnyingi nnyo okugezaako okulemesa. Kitegeeza abatutya. Ekyokubiri ekyo kindeetera n'okwogera ku mpulira ba artist abagamba nze ndi wakabi nnyo, nze ndi biggest wano, nze ndi kakati oyinza otya okubeera boxer n'ogamba gwe world champion naye ate nga bakuvuganya tebabakkiriza ku muteekawo ringi. Ontegeera kye ŋŋamba. Bannange abo mbadde nga nvuganyanga nabo emyaka 2 emabega ng'era mbasinga. Okitegera ng'era mbasinga mu buli kimu, academically, physically, philosophically, financially, biki byonna byonna. Era engeri yokka yokka gye bayinza okunsinga ne babeera banamba wano nga nsibiddwa emiguwa.
era mubaleke beyagalire mu bwa namba 1 nga nkyali ku miguwa kubanga singa enjegere zikutuka era president aba akomyewo. So kabafune chance mukana kaseera beyagalire mu bwa namba 1 kiringa bogamba waliyo pere wali naye gwe ne ba media neteka munyonyonyo gamaze wakabi I mean yes oli wakabi naye oli bamugulire omukakase osolo kyogeranga wali. So that's how it is. Ba artists abagenda okusabiriza banji be explaining ati wali copyright. Yes babatade mu mbeera eyo kigenderere bakumanga muri baavu kigenda sindika Dr. Hildaman na mulonda artist munange ate MP wange mu National Inter Platform party jenkulembera era na mulonda abere minister wa arts and culture. Kati tuli bawambe tetulina budget abantu batukwasa obuyinza era tusobola okuteekawo ensonga zaabwe naye tetulina national budget kuba budget y'eggwanga Museveni ne bibanne bagiwamba naye namusindika atekewo policies entuufu ezirina okutambulirwako azenga abayitamu mwena to agree as artists kiki twagala industry kiki twagala. However njagala mmanye nti bino ebirowoozo byonna ebirungi tubireeta naye Museveni ne gavumenti ye tebajja bikiriza kuyitawo kubanga bibagaggawaza mwe ba artist ate mwe ba artist muyina kubeera baavu basobole bafuga bonooba togenda wa Museveni basali musale kusabiriza tojja kuyimirira ogambe kino mutta abantu baffe tojja kuyimirira ovumirire okubba amabaati tojja kuyimirira ovumirire okubba sente zirina okuyamba eggwanga. So balina kufuula sireevu balina kufuula beega basobole okukozesa kye baagala kyanaku nnyo nti bannaffe abamu tebafumiitiriza okitegeera twakiyimbako dda mu kayimba kabyekwaso nti oli buli wakufuula beega ajja ne maka ago nakolera amateeka. Olunaku lwaleero babafudde babbeega ate nammwe ne mukkiriza okufuuka babbeega ate nga temwandikiriza kufuuka babbeega. So nze ndowooza mwe ba artists muyina otuyamba ffe tuli ba artists bannammwe ate ffe tukulembeddemu olugendo olw'okununda eggwanga lino. Ze singa nalayiranga president entertainment industry ojja kukyuka overnight mujja kuba n'ekitiibwa kye musaanidde overnight. Ensi yammwe egenda kubeera nga yensi esinga okubeera ey'akabi mu Africa overnight. This would be the most popular nation in the world overnight. Olaba Jamaica kikyekola kyamaanyi ne kubanga Bob Marley yeji making up there. You know, we've not had so many teams like the team we have. So mwe ba artists kibakakatako mwe ba artists okitegeera abantu abalala ba professionals ba doctors ba engineers abasubuzi bonna batwendosinze ababoda bampita ngobi bano bakinyozi ba Edi Mutwe bampita Obini bani bonna ba embrace ze mwe ba artists abange mubadde kimwagala kubeera bagundi bali Nanomosi. Online concert. Oh, online concert tujja mpozi ne kino kanti bagambe ng'ekisembayo and please pay attention. Tugenda bawayo ekirabo. Waliwo abantu yabadde bagamba inainga temutuwa mu music. Mwino okumanya wadde tubeera busy bwe tufunayo just weekend emu nga tuli wamu nga bwe tuli ne timu yaffe. Ne tuyingirako mu studio ate tunyiiga nnyo. So tugenda kozesa weekend eno kano ke tuvudde wano mutuwadde vibe nammwe. Era ku bwe tuva wano tugenda kuyitako mu studio tujja basuubizaayo ate ekyakabi ekirala ng'ekisibo kiggwako. Musooke musiibe tujja bawaayo tune endala nga tugibawanga kirabo kubeebaza kusiba si bwe kiri musiraamu. Wangi ffe tujja bawa omuziki omulala beebyokwanalize nga tubibalekere. Mwebale nnyo mwebalire ddala basebo ne bannyabo. Amannya gange nze Nsuubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Abayimbidemu kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu eno Biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde
nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno, amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera, naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.